Always I have this question ringing in my mind each time, minute by minute. Where is the next generation? Do we have a preserved next generation? Will the next generation glorify our God who created the universe? This is a question I have. Our nation and the whole world is affected with a number of issues such as bloodshed and violence, pride and hypocrisy, domestic violence in families. We are now in a period of elections ahead of us, 2026. As the church, we want to emphasize peaceful elections, urging all stakeholders to work towards a free and fair electoral process. I encourage every candidate to respect the other. We should respect each other. We should champion developmental ideas and foster peace, not violence and divisionism. I am deeply concerned about other issues that really need our prayer. The floods in Kampala that caused the loss of people's property and lives. More so, the devastating landslides in Sebei diocese, Sebei region, which caused the death of people and loss of property. The country has registered several accidents, with the most recent major accident along Kampala Gulu Highway. There are also several border accidents and other accidents, both known and unknown. Some attacks and killings of people in Kasese, Bundibujo. All these things are really a challenge. We need to come together for prayer and call upon the name of the Lord. I want to thank God that there is this chance of meeting together for prayer. I want to appeal to all Ugandans and the body of Christ to embrace this time of this convention, which is organized by the Church of Uganda under the theme, Arise, Pray for Your Generation, from Esther chapter 4, verse 13 to 14. Arise and pray for your generation. This theme is a divine call for all believers to stand in the gap for our generation. As the church, as a nation and families, we shall gather at Uganda Matters Anglican site Namugongo from 19th to 22nd November to pray for spiritual revival diramu mu Uganda emitwe gy'ebikulu gyokka musobola okugoberera abannaffe mwenna abampuliriza nammwe abandaba ku lw'ekkanisa ya Uganda era n'omubiri gwa Kristo. Njagala ne kulamu mwenna abantu ba Katonda okulangirira olukuŋŋaana olw'amaanyi olunaatubanga 19 okukomanga 22 omwezi guno gwennyini ogwa Museenene.
olugenda okubeera wano e Namugongo wetutera okukuŋŋaanira buli 3 June mu mwezi ogwa Ssebaseka. Waliwo ekiseera kye neebuuza buli kiseera naye omulembe ogunaddako gunaafaana gutya? Tweteekedde abaana baffe banaaba batya ekiseera ekijja? Byemu ebyobuuzibwa. Mu kaseera kano tulina okusoomoozebwa nti eggwanga lyaffe n'amawanga mangi agateetoolodde gajjudde ebintu ebisoomooza ng'okuyiwa omusaayi, obusambatuko, obunnanfuusi, obunyoolagano mu maka n'ebintu byonna ebitaweesa Katonda kitiibwa. Naye kaakano tweteekateeka okuyingira mu kulonda era kampeyini zitandise okweteekerateekera okulonda okunaabaawo omwaka ogujja. Kyenva mbasaba tusse nnyo omulaka ku mirembe. Emirembe egyo tuginoonye ate girabike nga gikolebwera ffe nnyini abantu. Okulonda kubeere nga tekuliimu busambatuko newankubadde okuyiwa omusaayi. Era wano nkubira omulanga mwabeesimbyewo mu byobufuzi ku maddaala agatali gamu. Buli muntu awe munne ekitiibwa kubanga tuli bantu ba Katonda. Ono ayinza okuba wa kibiina kirala noono wa kibiina kirala, wa ggwanga ddala noono wa ggwanga ddala, naye ekyo tekituggyako kubeera bantu ba Katonda. Buli muntu awe munne ekitiibwa, tuleme okwesalamu era n'okulwanagana. Ng'ebyo nno bikyali awo, ate waliwo ekirala ekyokusabira. Ettaka lifuuse ettaka. Ekiseera kino bannaffe abasebbeyi twamanyanga beebuduuda bokka, naye n'ekitundu ekyo kyonna ettaka libumbulukuka ne litta kati lyassa abantu. Kale nno twetaaga okusabira bannaffe abo Katonda tusaasire. Ate nno ne Kasese ne Bundibujjo eyo nayo kitokota nga sikisaanikire. Okuttiŋŋana, obunyoolagano, abantu okuttiŋŋana, ebintu ebyo byonna byetaaga tukuŋŋaane tusabe. Naye ng'ekyo kyabitadde wabbali, ate amataba mu Kampala wano, amazzi gafuuse amazzi. Ekiri mu Kampala wano, enkuba weetonnya olowooza okugamba nti ennyanja Nalubaale yasengusezze mu Kampala. Ekyo nno nakyo kituleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo okulaba naye tunaakola tutya. Ebyo nno kikulu okulaba nga nakyo kisabirwa, naye ate si kyokka, naye n'okuteeka ababikolako enguudo na biki basseeyo omwoyo ku nsonga eno. Ekyo nno ng'ate kikyali awo, n'olaba ate obubenje, enguudo zaffe okuva eno eggulu, abantu bafudde okukamala, abantu ne bafa. Ate bw'odda sayidi eno abantu bafa. N'olwekyo kyekiseera ekyokusaba olw'omwoyo guno gukanywa omusaayi nagwo tugulwanyise, naye n'abantu abavuga obubi nabo basobole okwekomako. Kale ne kwe kubayita bannange okuŋŋaanira awamu ng'ekkanisa okusaba n'okunoonya obwenyi bwa Katonda ku mulamwa nti owaayi golokoka osabire omulembe ogunaddako. Ekyo kiri mu Eseza essula 4 ennyiri 13:14. N'olwekyo mbayita mwenna ng'abantu muyimirire mu kituli. Wateeka okubaawo abayimirira mu kituli olw'eggwanga lyaffe nga tusaba. Era ekinaabaawo nga 19/22 omwezi guno ogwa Museenene. Okusaba kuno kulimu okuzza obujja eggwanga lyaffe, ekkanisa yaffe n'abantu ba Katonda. Kale bannange, omulamu omwogezi omukulu ajja kubeera Ssaabalabirizi eyawummula Dr. Henry Lukolombi. Okusinza kunaabaayo, okubuulira kunaabaayo n'okusaba. Kyenva mbasaba mwenna mujje. Ate waliwo n'abalala bawaddeyo ssente, bannaye mwebale olw'okubuulira enjiri, mwebale olw'okudduukirira. Mukama abawe omukisa. N'abalala tukyabayita
kubanga munaawo okusuza abantu 3,000 oba 4 nga bali awo mu kifo kimu. Omuntu newankubadde nga onoonya obwenyi bwa Mukama ng'okusiiba kunaabaawo, naye era ssebo n'okulya kubaawo, kubanga olaba kufiirwa. Abantu bajja mu kufiirwa nga bakaaba amaziga, olugira ng'abuuza waliwo ekikopo ky'obuugi. Kale nno okulyako kuzibu nnyo, nolwekyo mudduukirire ku byokulya n'ebyokusula. Wadde bagamba nti tunaasula mu overnight, naye ssebo otulo tetumanya alirira nnyina, era ogenda okulaba ng'oli tumukuttemu nga yeetaaga okuwaakuwaateeko omutwe. Kale tubasaba mudduukire mu nso. Nja kubaagaliza ekisa kya Katonda bannange. Olukuŋŋaana lujja kubaawo nga 19 okukoma nga 22 omwezi gwa Novemba gwe mu Luganda gwe bayita Museenene. Ekifo Namugongo gye tukuŋŋaanira gye battira abajulizi. Omwogezi omukulu ye Dr. Henry Kolombe. Omutwe gugamba bannange golokoka tusabire omulembe guno. Mukama bawe omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amina. In our families, in our church and the nation, this is a critical time that we need to come together in prayer for Uganda as we are entering into elections that will guide us to choose the right leaders and also peace in our nation. We are privileged to have a rich line-up of speakers, including myself. I'll be speaking. The retired Archbishop Dr. Henry Kolombe, who will be our main speaker, and many other anointed men and women of God. The convention will be a time of prayer, worship, teaching, and a great encounter with the Holy Spirit. We take this moment to thank all those who have faithfully prayed, supported, and stood with us in all the preparation to this upcoming convention, and invite those who can generously support this cause. This is your time, your chance to support. The security forces have ensured us that safety and order is at hand during the convention. The Church of Uganda is also working closely with all relevant authorities to ensure that this gathering take place in a peaceful, orderly, and secure environment as we lift our nation before God in prayer. Finally, we call upon every Ugandan, young and old, clergy and laity, to come and be part of this convention as we seek God together for the healing, revival, and transformation of our land. Arise, pray for our generation. To God be the glory. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's come and pray. Every leader comes from God, and God listens to us when we pray. May God bless you, and I ask you not to give up on supporting this. We need every support there is, both in kind and in cash. May God bless you, and may His face wash over you. Thank you so much. Amen. Banyabo ne bassebo ate abatuwadde omukisa okutuwuliriza. Olwaleero erinnya nze Simon Peter Dembe ya Yesu. Era olw'ekisa kya Yesu kulembera ebyenjiri mu kkanisa ya Kristo ey'abantu bonna era ebona wonna, oba giyite ekkanisa ey'eggwanga lino Uganda, ekkanisa ya Uganda. Olwaleero tuzze okwogezaako okutegeeza ensi yonna nga bwe tuzze tukikola nti olukuŋŋaana gaggadde olw'okusaba lutuuse. Tukuŋŋaanira wa? Tukuŋŋaanira e Namugongo ffenna. Lunaku ki? Okuviira ddala nga 19 okutuuka nga 22 tugenda kubeera e Namugongo ku kiggwa ky'abajulisi we tukuŋŋaanira buli 3 June. Naye ku luno tujja nga 19 ogwa guno gwennyini ogw'ekkumi, osigadde ennaku nga 15. Tukuyita ojje obeerewo.
omulamwa gwe tuliko omwaka guno gugamba nti golokoka osabire omulembe gwo, golokoka osabire omulembe gwo. Gwe nange tukimanyi ti omulembe gutabuse, tukimanyi nti bwe tuteetereza abaana baffe batandise okukkiririza mu bintu ebitali bituufu. Gwe nange tukimanyi ti bwe tuteetereza eggwanga litandise okuva mu kifo ekituufu. Naye bwe tudde eri Katonda, kabaka w'e Nineve yagamba abantu be yali akulembera nti buli ssekinnoomu agende mu maaso ga Katonda tukaabirire Katonda ekyo kye twagala okukola, nga tukulemberwa mukadde waffe Ssaabalabirizi ow'ekkanisa ly'eggwanga lino, nga tukulemberwa mukadde waffe yawummula Ssaabalabirizi Uganda Dr. Tujja kugenda mu maaso n'ebintu bino wammanga. Ennaku 3 za kusiiba, ennaku 3 za kusaba, ennaku 3 za kusinza, ennaku 3 za kutuula wansi w'ebigere by'abasajja ba Katonda. Katonda atuwadde aboogezi ab'omwaka guno ab'enjawulo wansi w'omutwe ogwo w'omulamu ogwo. Gwe gamba ku maamawo, maamawo agambe ku taatawo, buli omu agambe ku munne, tusobole okukuŋŋaana ng'ekkanisa y'eggwanga lino tusabe. Buli ssekinnoomu kasita oba ng'otunuulidde omusaalaba, naawe atagutunuulidde tukuyita oba oliawo ng'otudde onaawulira ekigambo kya Katonda n'olokoka. Twongera okusaba obuwagizi bwammwe. Enjiri ya bwereere era n'okuyingira ennamugongo kwa bwereere, naye ensonga eyo okugguka kyetaagisa akasente. Kyetuva tubasaba mmwe abasobodde mukikole olw'ekisa kya Yesu tusobole okutambula ffenna. Ebyokwerinda oba security eri ggulugulu. Olwaleero nfunye ebbaluwa okuva mu bannaffe abakulembera ebyokwerinda nga bankakasa nti weebali okukuuma ekifo butiribiri. Kale olw'ekisa kya Yesu buli omu ku ffe ategeeze omulala kyokuvanga ennaku z'omwezi 19 paka nga 22 enguudo zonna, abasumba ffenna, ababuulizi ffenna buli ssekinnoomu abeeko w'atuula, abeeko w'abeera kiro na misana. Olukuŋŋaana luno eriyawo okusula, eriyo n'abatya okujja nga togenda kusulayo. Jangu tunoonye Mukama kiro na misana. Mukama abeere nammwe. Nsigadde nze Simon Peter, ddembe lya Yesu olw'ekisa kya Mukama. Amen. And now you will allow me, brothers and sisters, in such